eno gundi project ya milioni 2. Ene ye milioni 2 eno. Hey. Kati client bwagiraba n'aba interested mu kyo. Yeah. Najja nangamba mukulu osobola tukoze tutya kubanze nina broker zange. Nina broker zange, nina omusenyu gwange ku site. Yeah. Naye ate n'ennyumba gye njagala nnene. Tuyinza kukola tutya. Nampitira mu nnyumba ye, wamala ogimpitiramu ne mugambe kati ky'oba okola noonyayo milioni zaffe mmeka. 2 tutandike. Ffe tugende tutandike. Engeri gy'olina material wadde ennyumba nnene 2 zigenda sigala nga zikola kikwagala. Yayina material? Yayina material we. Naye ng'ennyumba gy'ayagala nnene. Kuba jjukira bwe tuba tukola kino eky'emiliyoni 2 ennyumba erina okuba nga kisenge na ddiiro. Naye kati eno project gy'olaba ya rooms 3 ezisulwamu, erina seating, erina dining, erina effumbiro, erina ebiyigo 2, erina shade emmanju ne shade mu maaso. Okay. Kuliko ne garage. Nkiraba. Kati ffe omulimu gwaffe ku milioni 2 ze yatuwadde tulina okakasa nti tuguze seminti nzimba omusingi gw'ennyumba ye gukole ki? Gugwe era tumuwe omulimu omulungi. Kati stage egenda okuddako tujja kuddayo mu kiri kye tusiba tugamba abantu nti twongerako mpola mpola paka bitumalire. Era olw'okuba material waali bwanaddamu n'asola 2 era tuliddamu ne tubalagawo we tuliba tukoze eki? Tuliba tutuuse. So, tuli Wobulenzi, Kazinga, Luweero District. Tuline Osobola Building Company. Bulijjo tubeera twogera ku bino ebintu. Magana tugenda kuba tulambula ezimu ku sites ze tuli mu kuzimba. Okay? So, ono nga bwe mulaba, eno 3-bedroom house. Okay? Mulimu ebisenge 3, mulimu ebinabiro 2, mulimu sitting room, mulimu dining room, kuliko shed 2, kuliko store n'effumbiro. Okay? So, bino ebintu Osobola Building Company yabikola. Njagala obajjukiza nti wobanga oli eyo, okay? Promotion ekyagendera ddala mu maaso. Naddala mu abaana bambi abali ebweru w'eggwanga nga mwayagala okutandika okuzimba. Olina ettaka lyo na miliyoni zo 2 osobola okuzimba ne Osobola Building. Actually, ankakasiza nti omuntu ono wano we tuli yatandise ne miliyoni 2. Promotion eyo gye tubadde twogerangako ogijjukireeyo. So please tugenda kuba tutambula n'Osobola olunaku olwaleero agenda kuba atubuulira kyatandika kitya kiri kitya gwe naawe ali eyo osobola ebyaddala osobola okitegedde ekintu ekyo so nze Nabulime Esther esi wano ku Atop with Esi tuba tusimbudde. Tuli Wobulenzi, Kazinga, Luweero District. Okay? Dino omukulu Osobola Building Company. Gamba otya Esi? Wandi? Tayinza okulaba. Akuba enkuba. Enkuba. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Tayinza okulabako. Nange okusinkana nate. Soko buza kuba tulaba. Batulaba mwena mbalamusizaako. Olina Osobola Building Company mbaagala nnyo mwebale tuwagira. Tuli Kazinga nga bulijjo. Yes. Era tukomyewo ku nsonga yaffe emu ey'okuzimba mu mpola. So kakati tuli ku site yaffe eno. Negenda kwawukanaku ze tubadde tujja tukola ki? Tulaba kituufu. So mukulu Osobola tumenyeremenyeremu kyatandika kitya ekyawano? Ekyawano kakati wano client okuyita mu program zaffe tujja tukola yantuukirira project gyogereko. Project ze tukola okuva gye twakola Mwakurite program eyo gye twakolerayo ze twakola ekiwenda client n'aziraba. Eno gundi project ya milioni 2. Ene ye milioni 2 eno. Kati client bwagiraba n'aba interested mu kyo. Najja nangamba mukulu Osobola tukoze tutya kubanze nina broker zange. Nina omusenyu gwange ku site. Naye ate n'ennyumba gye njagala nnene. Tuyinza kukola tutya. Nampitira mu nnyumba ye, wamala ogimpitiramu ne mugambe kati ky'oba okola noonyayo miliyoni zaffe mmeka. 2 tutandike. Ffe tugende tutandike. Engeri gy'olina material wadde ennyumba nnene 2 zigenda sigala nga zikola kikwagala. Yayina material we. Naye ng'ennyumba gy'ayagala nnene. Kuba jjukira bwe tuba tukola kino eky'emiliyoni 2 ennyumba erina okuba nga kisenge na ddiiro. Naye kati eno project gy'olaba
ya rooms 3 ezisulwamu, erina seating, erina dining, erina effumbiro, erina ebiyigo 2, erina shade emmanju ne shade mu maaso. Okay. Kuliko ne garage. Nkiraba. Kati ffe omulimu gwaffe ku million 2 ze yatuwadde tulina okakasa nti tuguze cement, tuzimbe omusingi gw'ennyumba ye gukole ki? Guggwe era tumuwe omulimu omulungi. Kati stage egenda okuddako tujja kuddayo mu kiri kye tusiba tugamba abantu nti twongerako mpola mpola paka wetumalira. Era olw'okuba material waali bwanaddamu n'asola 2 era tuliddamu ne tubalagawo we tuli batukoze eki? Tuli batutuuse. So we tuli wano ekazinga. So kati muno mulimu ebisenge? Muno mulimu ebisenge 3. Okay. Kuliko master bedroom eri awo, kuliko ekiyigo kyaffe awo, waliwo akakuuba awo kajja okusalamu wano, waliwo ekisenge, na wano wenyumidde waliwo ekisenge, lino ligenda kubeera ffumbiro, wano madamu esi wayimiridde waliwo dining, eri garage, eno shedi yaffe egenda beerako ne sitowa emmanju, ate waliwo olaba musumba ayimiridde ayambadde enkofira ya black. Musumba? Musumba! Baba Musumba. Musumba wayimiridde awo waliwo shedi yaffe ey'omu maaso. Oyo Musumba oli muweereza wa Mukama, bonna tukola nabo. Bonna mwebale kutambuza mirimu bannange. Okulaga trust y'osobola. Osobola building company. Katonda yasooka ffe ne tugoberera. So kati oyogadde ku material. Omukyalo ono yalina material ki z'ogambye ze yalina? Omukyalo ono yalinawo omusenyu. Guli wali yali ateekawo emmotoka ze 4 ez'omusenyu. Kati musaide awo mbitoke gye tutagenda kugenda waliyo tanulu ya bulooke wezanga omutwalo gumu ne2,000 n'okusoba. Era omwana jjajja asombako zino z'olengera wano. Era producer jakitulaga ekyo. Jjajja asombako zino z'olengera wano. Ayitira awo mbitoke mpola mpola. So kati eyo material yamuyina ku site. Nga tekimwetaagisa ate mugula. Kubanga singa twali tugambye nti material waggula engeri ennyumba ye gye yali ennene byali bijja kyukamu. Naye twasigalayo ku miliyoni zaffe 2 kubanga ffe tumanyi kisoboka. Omanyi kati eyo gye tutambulira ne ku mikutu gye tubeera. Bulungi nnyo. Abantu abeereyo ne bagamba tekisoboka, balimba biki. Naye nze neebaza Mukama nti bwe tusisinkana wabawo ekipi eky'emiliyoni 2. Kye tuba tutandise. Yes. Buli we tusisinkana. So kaakati bino ebintu tubeera tubyogerako abantu nga balaba tebikola ki? Tebisoboka nga waayogedde. But nze nabasuubiza nti tujja kuba tugenda ku site. Buli site okubalaga nti kisoboka. So bantu bangi nnyo. Omukyalo ono abeera yakwadde this project eno. Omukyalo ono ali saidize kata banga. Ali saidize kata. In fact abantu bawakana nnyo ku kintu kino. Naye kambayitiremu katono. Kati olabanga wano. Omukyalo ono yadde ne material. N'atuwa miliyoni 2. Miliyoni 2 tubala nti tujja kugenda okuva wano nga sementi gwe tukozesezza amalawo emitwalo nga 9 ez'essente. Kakati emitwalo nga 9 abakozi simanyi mafuta ntambula ddere bino biki mazzi whatever ebyo byonna nabyo bibalireyo 9 kati ke kamu 8 kati kamu 8 emitwalo 2 agasigala ge gagenda osigala mu ofisi y'osobola. Olwo miliyoni 2 tezitandise kati abantu kye batamanyi balaba tebisoboka mpozi n'ekirala atamanya basa abukadde 10 kati omuntu omugamba ekintu kino eno 3 bedroom house ebisenge bimeka? Ebisenge 3 kuliko dining kuliko sitting kuliko naye omuntu alina material tulaga batukwate bubi omanyi tulina obuzibu obwo omuntu yalaba tekisoboka kati alinayo omuntu gwe yakubira essimu omulala yakola omulimu nga osobola gwakola oba kampani endala so ye namga ajja kumpayo miliyoni 15 kati gwe omugamba miliyoni 2 okuti ajagana edda se. In fact bano babbi bazze kutubba. Ekizibu kye tulina wane Uganda kiri kimu buli wovaayo yogera amazima ku kintu oba mubi era kati ekituleetera obuzibu kwogera mazima kasita ovaayo yogera ekituufu obuusa abantu awo ng'obusaale bujja bakuba ku mutwe babukutta kyovala nti era bangi balemerwa okuzimba ng'awuliriza ebigambo by'omuntu amulimba ate ng'ebituufu abiresa awo kuba eno ennyumba bweti nina client eri saidi zeegayaza client wange anansonyiwa naye kyabadde kyakuyiga gye ndi yandaze ennyumba bweti nga baagizimba ne bagikomya corporate ne batagimala bisenge bimu naye n'aŋŋamba nti ennyumba eyo woogirabira omuzimbi gw'ennaji we yagizimba paka awo yalya miliyoni 26 ne mugamba tekisoboka
nangamba towakana najjayo n'obujulizi obulaga nti ssente yazimwa miliyoni 26 ne mugamba ekifu kiri miliyoni 26 zaali zizimba enju eyo ne zisereka bulungi ng'ewedde neezimbibwa neeserekebwa awo nyinza okukkiriza naye n'okuggwa teyaggwa oŋŋayo wall plate ng'ebisenge bimu tebyatuuka namugaye tekisoboka nga yakigwako naye olw'okuba yaleese obujulizi nga kirina kyakukola kasaleeta obujulizi so yensonga lwaki olina okwesiga aba Osobola Building Company twagala tubeere ne mission kuva mu muzigo twagala tubeere ne mission gwava e Bulaaya ng'olina w'otuukira twagala buli muntu abeereko ewuwe okitegeera ekintu ekyo so yensonga lwaki tubeera n'Osobola ate tugenda kwongera obbalaga kye tuyita sites mulabe nti ebintu bino bisobola luli twali Kiwenda this time around tuliwo obulenzi looza mulaba nti ebintu bigenda bikola ki bikyukakyuka so gwali eyo oli Qatar oli Iraq oli Saudi Arabia oli Dubai ensi ezo ziri awo Middle East awo kadde ne tugendako side eri abali Canada nabo tubayite USA kubanga abantu abangi UK Bungereza anyway ne mu Uganda mujje okitegeera millions 2 ng'olina ettaka lyo okitegeera osobola okubako kyotandika omanye ekirungi ky'okutandika ekintu nze personally wemba ntandika ekintu pressure eba nyingi nnyo naye sitatandika kintu bikaseera mbeera nnyongezaayo era awo wennyini eyo y'ensonga lwaki twasalawo otandikire miliyoni 2 kuba womala otandikako ka pressure ako sife tukakuwa kyewatandika kyekikakuwa buli lwokirowoozaako n'okitunulako bwoti mu bifaananyi anti oli wabweru naye n'otunula ku kifaananyi wekiri nga nandyongeddeko okitegeera ekintu ekyo ng'ojja ng'oyongerako mpola waliwo ennaku zino ababadde bandeeta obusaale agamba n'omusajja yali ayogera w'emitwalo 3 wasobola ozimba tekisoboka jjukira twayogerako ku 3 mu ntandikwa nengezaako okulaga omuntu tekisoboka omuntu olina emitwalo 3 ogafissa buli mwezi lwaki olowooza nti tekisoboka bw'ozitereka okumala emyezi 3 oba ogenda mu kakadde katya kamu kati oyagala luumu yo emu luumu emu ng'ewedde emu bweti ng'ewedde emalawo miliyoni 6 ng'ogimaze buli kimu kaakati kiba kitegeeza nti omwaka gwo gumu ogenda kuba osobodde okutereka ekitono ennyo ojja kuba olina miliyoni 3 n'ekitundu kitegeera ekintu 3 n'ekitundu kitegeeza nti luumu emu ogenda gizimbira emyaka ebiri ng'otereka emitwalo 3 kiriwo ekitasoboka buli kimu kisoboka bino ebintu bisoboka so kakati obeereeyo maybe bambi nkubiriza wegatte ku Osobola Building Company egenda kukolera ebintu ebirungi beesigwa okitegeera maaso etugenda kuba tuyogerako bingi nnyo tulina byokwogerako bingi nnyo olwaleero batwagadde tusooke tubawe vibe obalaga nti ebintu bisoboka otugamba nti osobola everything is possible so tandika okubeera n'ennyumba yo tewalisobera muki mu nnyumba yo woba ofuna ssente okitegeera osobola ddala okuzimba ne Osobola Building Company so enamba zaffe enamba z'Osobola Building Company ziri awo wansi awo naye asobola okuddamu nakola ki n'azisoma jjukira akola ebintu bingi bayira kituufu ebintu bingi bye tukola tusooke tubasomeremu tuzimba amayumba exactly tuddaabiriza amayumba tusiiga langi tusiba tayiro tusima enzizi tuyambako abantu abo abali e Bulaaya wagula ettaka lyo tolina ngeri gy'olikuumamu osobola ffe tugendayo ne tuliteekako ebirime tuteekako kasooli nteekako ki ffe ne tubanga tuteekako eryo tugenda liteekako tugenda kolayo akantu ebyo byonna tubikola mu Osobola wano era bw'oba ozze bwe tusuubira nti era kye tutasobola ekola tukugaa tetusobola naye kye tusobola kye tumanyi nti tukisobola kubanga tukikola kubanga ttiimu ekola ebintu bino weeri sibyakusooka kwegayirira aliwo omusumba ono mutabani we anti olaba likuziza erya mutabani wa musumba oyo bonna bali bize bakola bonna bali bize so ebyo ebintu byonna tubikola ki tubikola nkyagadde lwaki nkyagadde ogenda olina projekiti ng'eno abaana baba n'oyina kugamba omulimu gutambula sipiidi yayiriiri si kusuula ku sayiti abantu babeerawo kuno ne babeerako ebisiibo n'ebisiibo era leero tulabye wano luyinza otuuka olwokutaano nga tetukyali wano nga miliyoni zaffe 2 zaakomyawo naye nga client tumulese omusingi gwe guwedde bulungi
tumulinda ate phase 2 atwe ku sente kubanga saawa zino nomala omubuuzaako awulira atya njogeddeko naye ku makya naye nga awulira ayagala kubuuka mu bbanga ne ŋŋamba wow miliyoni 2 zisobola okukyusa obulamu bw'omuntu abadde ku leve eno n'alaba nga ali ku leve endala naye abantu oli kati katulaba kakugambe mu construction muno olaba ennaku ezo nali mpulira kasuku awo n'omuwala omulala ng'agamba ekiri eyo mu mawulire eyo kikabuka singa ajjako eno mu construction eri bizibu yali ategeeza ki yali ategeeza nti enkokola amalogo biri eyo naye yangambye buli watuna mu kamera amaaso gamuluma construction buli lw'oyagala ogamba abantu ekituufu omuntu osobola omujja mu muzigo suubira amakampuni n'abantu individiyo okujja bakwataake sagambako luli kasita ojjayo gamba mb'ojjayo mazima awali waliwo yankubira awo kati yakubira nange yansindikira message naye nze enkola yange ogimanyi nagigamba nze yampeereza message nemba busy kati nenerabira n'omuddamu nemuleka omuntu wamuleka bulesa mukolere ki nemuleka kaba nsina kyamukolera so byebyo naye nga osobola building company tukukoowola Munnayuganda ali eyo yonna ensi gy'olimu totya togamba nti ate ki gwe jangu tukukolere twesige era tusuubire mu mazima tugenda kuwa ekintu ekirungi enyumba zonna n'oba oyagala kati waliyo abantu nga balinamu ku ssente zaabwe mwebali bangi nga mwebali balinamu ku ssente zaabwe nga gweyagala kuzimba apartment oli okweya e Bulaaya eyo oyagala kukomawo ku settlinga Uganda oyagala kukomawo kukola lusuku si wekiri olina ettaka lyo oyagala kukolerako ebintu ng'ebyo byonna ebyetoololera awo ate gwe ayagala okukola olusuku tolwa nawo jangu olusuku ogenda lusanga nga olya buli matooke ogenda lusangawo ng'olya buli matooke so kati byebyo tubeera tubagamba mwekumirano ku S Media Uganda bulungi nnyo mugamba mulaba ebintu bingi nnyo ebikolebwa Osobola Building Company mwongere okutwesiga okitegedde yes ate by the way waliwo n'ekirala ekitambula kasita okubira Osobola Building Company n'omugamba SC manyi SC SC bajja kusalirako yes bayinza okusalirako okitegedde ekintu ekyo so kubira Osobola Building Company ku namba ziri awo obe ng'oyogera naye directly tewayibirira nti waliwo agenda okukwata asimayi manager asimayi yennyini yagenda okukola ki okukwata okitegeera then muteesaganye omusindika yonna gyoyagala omusindika alabeyo akuwe feedback buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nnyo ddala in fact ku nsonga eyo nga tonnamaliza esi abantu njagala obbakakasa essimu zange siina muntu gwenziwa oba WhatsApp oba onkubidde direct call nze nekwatira essimu kituufu ekirala siina mwana gwe nkusindikira ku site mbu akola site visit nze mwennyini nze nejjira ku site kati siinaawo middleman awo oba middleman mbu yanyambako nedda nze mwennyini nze neetuukira ku site nze mwennyini nze nekwasaganyiza ebintu byange lwaki tekitegeeza nti abalala saagala bbawa mirimu nedda wabula neewala nnyo ensobi eziyinza okujjaawo kubanga gweosigala okulembeza osobola eyaŋŋamba kino kakyovala neetuukira ensonga nenze malira nze naawe so ekyo njagala abantu bakitegeere bulungi kituufu nnyo so ekintu ekyo noza mukitegedde bulungi tusinkane maaso awo babaye